Muti abaagalwa balungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba kakati baddiya bange abalungi. Mukimanyi nti osobola okubeera ng'ozinako omukazi ng'ali mu kapale baddiya. Mulabira eno bye muzinazina abakazi ne mugyamu obupale ne mubuwenjula. Munange akapale kamuziniremu kogenda kuwulira naawe obuwoomi obw'enjawulo. Tekiyamba mukyala yekka, naawe kikuyamba. Omukyala muweeweete omusino ng'ali mu mpale, oweeweete ku mimwa gy'emmana ng'ali mu mpale, bw'otuuka olyoka ogumuyingirize ng'ali mu mpale. Ontegedde oba ontegeera? Ebiseera ebisinga ebintu ebireetera abantu okubeera nti tebatwerabira bwe budde oba ze moments ze tuba tusharinzeeko nabo. Buli bwe nsharinga moment n'omuntu ne creating kye tuyita memory, bye bintu ebisigala mu birowoozo by'omuntu nti ne waabanga asirisi ne waaba nzijukidde anzijukirako ebyo by'atagenda kufuna ku muntu mulala, by'atagenda kulaba ku muntu mulala, by'atagenda ku experiencinga na muntu mulala. Kati beera omuntu ow'enjawulo mu bulamu bwa mukyala wo, mu bulamu bw'omusajja wo. Olaba abakyala mugamba nti n'abakazi simanya nti tebalina kye baagala. Ng'ani agambye? Omukazi akwata akasente ke ak'ekikazi oba akasente kajje ku ggwe gw'amwagala, sigenda gamba nti gw'ayagala, n'akawa amuzina obulungi nga gw'ayagala, n'alekawo ennyumba amatiribona n'agenda eri amuzina obulungi. Nabagamba si mukira gwe gubatwala, mumulowooza nti kireka nze omukira ogwange munange mutini, kireka omukira ogwange munange tegumala. Si mukira ate si kuzina manajjirwamu nti kyekiba kimututte agende eyo akulabe. Ekibazunza oba ekibatwala kintu kimu, bwagazi na ngeri gye bamukwasaganya mu kitanda. Akaana kasobola okuba kasobola otambula mukazi wo oba omusajja asobola okutambulira mukazi wo, mukazi wo n'ateegomba yadde n'omulundi ogumu okuddamu okubeera nti addamu okwegatta naawe, nga ne waba yeegase naawe atuusa mukolo nga tebimukolera. Omukyala ali awo oba afumba oba alina kyakola oba ali mu buliri, naddala emisana nga muwujjaddemukko ku wiikendi. Omukyala muzinire mu kawale muweeweete ng'ali mu ngoye ze. Ani yabagamba nti okwezina tulina kwezina nga tuggyeko ngoye zokka? Omuntu okyasobola ddala omuzine n'anyuma n'omuweeweeta ng'ali mu ngoye ate ne bimunyumira. Engoye ezo zirina engeri gye ziweeweetamu omubiri gwo, zongerako ku friction gye wandibadde ofuna, kwagamba ne kiyitirira n'obeera ng'olaba. Kati ngenda kubuulira advantage lwaki ddala wandibadde ozina omukyala ng'omuzina ng'ali mu kawale. Ki ky'ofunamu? Ekisooka, bw'oba ozina omukyala ng'ali mu kawale, sooka kale omuweeweeta etobe bulungi nga naye eri mu mpale, leka okwata olugalo n'olusimba ku musino nga eri mu mpale n'oweeweeta. Omunnange omukazi ajja samula ate binyuma ate biwooma. Bw'omala genda ku mumwa gw'emmana ng'ali mu mpale muweeweeteko bulungi nnyo. Bw'okakasa nti kati atobye ng'era omuwulira nti mukyala wange atobye, awo then osobola okuproceedinga n'olyoka omuyingira. Oba omuyingira ne waba agambye kutuulako naye kinyuma nnyo nga si yagenda okutuulako ng'ogenda muteeka mu kamissionary oba ng'ogenda muteeka mu kabendova, akapale okakwata n'okasika bw'oti n'okasikira sayidi emu n'okaleka nga mwekali naye ng'okasise kali ku ludda lumu, kati n'omuyingira. Munnange empale eyo egenda kukuziyiza okuba ng'omukira gwonna ogumalirayo munda. Ekigenda okuyamba okufokasinga ennyo ku kye tuyita akawompo k'emmana, kubanga oba ogenda zina ng'omukira otaddeyo kitundu. Ate bw'omaliriza okukola ekyo oba okufokasinga ku ekyo, n'ekirala kigenda okuyamba nti bw'oba omuzina yeggwe nk'omusajja, naddala kale kaŋŋambe nti oli kuzina manangazi, ne bwe banfunda naye kale katwogere ku ngazi. Okimanyi nti omukira guno buli we guyita ku mpale eno, empale eno erina engeri gyeguweeweetamukko n'owulira nga naawe obuwoomi wamma bukkolera ddala awo oba tofunamu. Naawe oba ofunamu, omukyala afunamu kubanga oba ogenda kuzinisa kitwe kyokka. Bwe kaba kampi, bwe kaba nga si kampi nnyo ogenda zina naye togenda kumuzina wena, tosobola giyingiza n'ogimalayo ng'ali mu mpale. Jjukira omukono gwo guba gugikutte nga gugisse gugizizza eri ebbali. Okitegeera tegeeza waliwo awo distance eriwo oba waliwo kagundi akafa akakwatiridde wakati wammwe. Togenda gw'omuyingiza gwonna naye agenda kuwulira obuwoomi nga bumutta. Awo olyoka omunsabulire wamma naye akitegeere nti eyo omusajja owange ebintu abitegeera. Then bw'omaliriza ekyo akapale nga mumaze bulungi nnyo amaze n'okusamula, awo ne bw'omuleka n'aggyamu akapale ke n'agenda ne yeetereeza oba n'anaaba. Akaleega tokaggyaamu. Bw'oba owulira nti oyagala kuyonka ku bbere, ebbere osobola oddiweeweeta nga liri mu kaleega n'olikwata n'olinyiga bw'oti. Bw'omala okulinyiga n'osika wano nga ku nnywanto, n'olinyiga n'osika ku nnywanto. Wabula okunyiga amabeere ago temuganyiga nnyo kubanga galuma.
Tetukozesa maanyi, tukozesa bwagazi. Ekintu ky'okozesa amaanyi n'obwagazi byawukana. Bw'oba okozesa maanyi, omukyala tagenda kuwoomerwa ate bigenda kumuluma, kitegeeza tagenda kufunamu. Naye bw'oba okozesa bwagazi, omukyala agenda kuwoomerwa ate tebigenda kukola ki? Kumuluma. Kati bw'oba oyagala nti njagala kuyonka ku bbeere oba kunuuna ku nnywanto ya bbeere, awo osobola okuyingiza omukono n'osikayo ebbeere mu kaleega nga tomuggyemu bbeere nti tomuggyemu kaleega nti muggyemu akaleega ne nkakuba wali. No, liri mu kaleega n'olisikayokko katini then n'olyoka ofuna ennywanto yaalyo n'otandika okubeera ng'olinuunako. Omukyala ajja kuwulira obwagazi, omukyala ajja kusamula. Oluusi ebiseera ebisinga abakazi bamwe tebasamula because baamanyira ebintu bino bye bya bulijjo. Akimanyi, amanyi n'engeri gy'omukwatirira, amanyi n'engeri gy'oyingiza omukira, amanyi n'eddakiika z'omala munda nga yabimanyira. Kati mukolereyo ka surprise byabadde tasuubira, byabadde takolangako. Osanga bigenda kuzuukusa obusuwa bwe, bigenda kuzuukusa obwagazi bwe, bigenda kuzuukusa obuswandi. Omukyala alyoka akusamulire oba n'okutuuka ku ntikko akole ki? Atuuke. So, byebyo bakyala n'abaami bange abalungi. Ekireetera omukazi okukusiriwala, ekireetera omukazi okuwunga, ekireetera omukazi okubeera ng'akutendereza ng'olinga kabona we, kwe kubeera ng'osobola okubeera ng'omuzina ebinyuma. Ebiki? Ebinyuma. Ebyo by'ayagala, ebimukolera. Ebyayagala ogenda bitegeera ng'o-experimentinga n'okolayo kino, n'okolayo kiri, n'okolayo kino, n'ekirala kwe kubeera ng'okyusa. Omusajja gw'omanyi nti ye buli ssaawa buli mwezina bwaka surprise, tomanyi engeri gy'agenda kutambula, you cannot predict him. Oyo omusajja aba awooma. Naye omusajja gwe mmanyi nti nno nti kati oyo akapale n'akakanyuga, kaleega n'akakanyuga, mba mmanyi buli kimu ky'oyagala tekigenda kubeera nga kinkolera nga nze omuntu. Nsigadde nze Ssenga Faith 256 temwerabira subscribinga, kulayikinga n'okomentinga. Omukama abanjagalire abankomere. Nga sinnaba kugenda bannange neebaza abantu abajja ku live streams zange. Tubeerayo ne live streams okuva ku Monday paka Lwakuna ne ku Lwomukaaga. Olunaku olwokutaano n'olwesande tetukola live streams misana. Tukola live stream ku makya ssaawa 2 ne tuddamu ssaawa 7 ogw'emisana ate ne tuddamu ekiro ku ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda. Bwe budde bwe tukoleramu live zaffe kwe tusomera omusomo gwe gusooka, omusomo gwaffe we guggwa ne tulyoka tuyingirira ebibuuzo n'embeera nga interactingako nammwe abawuliriza bange era abagoberezi bange. Mwebale kusubscribinga ng'ekyo kitadde ebbali, mwebale kusharinga, abasharinga mukola kyattendo, mwebale kulayikinga, mwebale kukomentinga. Omuntu yenna gwe ng'oli ng'okimanyi nti kasita olaba ka notification ka Ssenga Faith mbirongojja, bannange saba Allah akumpeera ekisinga obulungi, akunsasulire era akunjagalire kubanga nze sirina kye nsobola kukuwa. Mubeere bulungi, eraba. Yeah.